tosande kulekane bakunyumereza banyumereza kyatandika ate nga tugenda kusinkana Salimatiya Mbabazi Zubeda akomyewo ekyatandika Filipo N omwana w'abande Zawede Diana tutandika kyakubiri Matovu Mukasa Bitandi Nuruddin atenga Katongole Hussein locations manager Lunipone Chidestere ba director of photography atenga Filipo mwana w'abandi mwandishi wayo Lukabe Frederick yakoze ku sound namutonza Hajala mama afisa welfare Lukabe Frederick ne Lunipoba editor film etandika atenga atendekedwa Filipo eno mwana w'abandi songa Filipo eno mwana w'abandi ye producer film eno kakadduke atugenda okomekereza ekitundu ekisooka Suzana yali afunye ekimbe ekimuluma Panjima era ono kyakola n'agamba Richard agenda leke nti aleetera muganda we eddagala taata yaganya omutwala mu ddwaliro yagaye nti okulwala kwa bulijjo tayinza kuwala ssente za kusuubula bijanjaalo mb'osimanyi omwana azirwalemu kati balina okukola bamuyengereka yayaana nywa ku bombo mame bombo nga bampadde lingi nkoye nti oyagala kitaawa ajja akutabukire wano weerabidde nti mukambwe nga nnumba gwe gaana okunywa eddagala tomanyi nti n'obudde obw'okusoma bukuleka odde wano olwale bulwazi kakati nno wano omukyalo ono we yagira yalinga muyise kyava abalamusa njagala olabe era yabasaba ku mazzi ag'okunywa wano wetufundikirira ekitundu ekisooka efirimu bagiyita akabbo k'omusambu ekitundu ekyokubiri zigendamu emuke Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8 ng'amugamba aleetera omukyalo ono amazzi kyala yali alabika okuba ni mukyala muntu mulamu mazzi nga bagaleeta leetera mu giraasi ekyatandika butandise ng'asooka agateeka wali ng'abatunuulira laba amaaso laba amaaso gwe nywa omululuuza va mu lulodo ng'esangana kunywa oli agaana okumira eddagala kumbe ono gwe bawadde amazzi ebigendererwa byabadde birala olwakwata ku mazzi lengera kye yagakola ono genda okwetegereza amazzi gafuuse musaayi katonda paasi n'abeeraga ako kabonero kanene nnyo ku musambwa ezo kibooko ziba zikutte wadde batugalamidde maama nti katonda wange kiki ekizze ewaka uli n'atambula nga ddamuli maama twafa dda Suzani agenda yita Suzana emisinde gyatutte si gy'abalwadde amazzi ne gaddamu ne gateeka omutamiivu n'akoma endulu mu kuba zaaki muli wano mulekana wanywedde omululuuza mutemu ndagazi siya buloolo nazaala kiki kino mukazi gwe jangu wano mbulire muli wano muligitanga mbuzi zitalina miguwa muligita ki omukazi abadde asaba amazzi gakunywa ne tumuwa amazzi g'okunywa ne gafuuka omusaayi gw'ebibumba kati ate tosirwala abula ati amazzi nga laba gaago obamu mugeefukidde mwatandise okweraguza nako ebintu by'okweraguza ebinkuduulu n'ateeka wano omugaati gwe akutewa mulabe bw'atunula ng'obusungu musajja muzibu nnyo ono kati ng'amugamba mpa caayi kubanga omugaati gw'onguleesi saagala ondwisi nga jjajjemu omugaati ogenda okukebera omugaati naye lwaki naye naye taata Suzan omalako emirembe ondeetera otya buloka nti mugaati nagwo mugulidde yagenze n'agula omugaati gwakabuloka kati guno omugaati tembanga mwagala kumpitamu oba gye nguguze bebaagala okuleeta omuzannyo kali n'asooka agukwata aguzeeyo omusajja kirayikala wala gyamwokezza meddula obolongata sekalootera tekyategeera bulungi aleeta ate tofaali nti mugaati wabula yaguze mugaati oluvannyuma lw'okuleka ni bamuliddeko ennyama ewaka n'asalawo aleeta omugaati agwebulizeemu bwagutuusiza bamuwe caayi omukyala agenza okukeera nga mulimu bulooka ennene ensi eguddemu ekyegugungu namugani
bino ebintu kibiva kuki isoka mwe mwabitandikawo mwe mwaleeta ebizibu mwe mwagenda ne mubba ssente z'omusambu lwaze wane naye manyi tusooke tugambe mami nze banyaga tugambe daddi kati baagala boogere ekituufu kye baakola baatwala ssente z'omusambwa mbu baazironda ku mweso kati emisambwa tegikyabeera mu kibira gijja nnyo ewaka bye bintu batandise okufuna ng'ebyewuunyisa muzeeyi wuuno owai nagamba ojja ebijanjaalo olabe ebijanjaalo gweweka gwe tulina asubula ebijanjaalo wabula waliwo ebito n'ebikulu kyava mbulira ebijanjalo byalinawo oba namuwa ssente kati nga mugamba ekituufu njagala obbigula naye ninamu obuzibu abantu bayiza offere saagala kumanyiira omusajja muwanda ssente zigula omugaati omulamba nampa buloka egula 150 in fact teziwera nakwera kubanga buloka ya namba 2 eba ya 8 eno buloka yes yaginteredde mu kaveera can't you see nakujjayo soka olindeko n'omusajja kati njagala nziriza ssente zange guno omugaati ate kati omugaati gwendaba gweyita buloka kirabika enjala badde njala yennumye mugaati guguno kamala kuzamba mukati guno kati nzije gwe nina kwanza ngenda kujja nkulabe manju wane wa jangu ebijanjalo namaze obbikuba ojja kamala kuzamba ngendi kansooke mala okunywa kyayi naddayo n'omugaati ng'amaze ogukebera nti mulamu naye kyekigenda mu maaso ng'akwata kubazeeyo mugaati ewaka obulamu bugamba yesu zanyaya Suzani mwana gwa ayinamu ekisujjasujja ennaku zino mulwadde ebintu si birungi ewa Suzana walonda mwana gwe nzakabonna kakasukayo nga nina ebintu byendoota abakazi banzijira baŋŋamba mbuzayo ebintu byakujirabijja naye ndaba nze nga kabbako sijja kasobola nekakuta nenkasawukayo kati kyamanyi byakabba mwana gwe nange kyekimu nange njijjibwa abakazi bambadde ebintu byeru nange kyekimu simanyi nomanyi Pauline ye amagezi gonna onoonya akaboje wakasulo ebintu si birungi batandise okumanya obuzibu bwe buva naye engeri y'okuwonamu obuzibu obwo wewakyali akabuuza tatya bloke wakano giyita omugaati kaakati noono oyuna akomyewo kyevudde nyangu wenyo ninkuleka kati nga mugamba laba wansi ninsanga mukwano wange anoonya wabaddewo abadde amunoonya mukwano gwe ng'ayagala muguza byakulya soda ebijanjaalo kati tubadde twalabye bubi omugaati gwo guuguno lwaki wasoose kule lwaki wandeetedde buloka oluberyeberye enjala ebadde nno kirabika ebadde enjala naye ng'ekituufu yava ku dduuka na mugaati tunamugamuga kati nga mugamba kasita leero naawe ogulabe ndikugwa omugaati nguleesi akacupa ako kagenda kuleete kati nga mugamba ne mwami weegendereza akacupa kale katandise okukulira mu mufu y'obwongo oyagala kunvuma gwe necupa ekusinga otegeera gendeko ofumbe kyayi yanguwa ng'akwata mugaati boolekere ewaka ye Filipo omwana w'abandi Suzani batuuka ewaka ayita Suzana mugaati tumaze okugula babadde babiri yangwa ngenda kukola yokumbulire waragi oba ayina kye yali akoze no nga jayo fulasika mugaati ali nagwo nange mugaati gugwo kandeeta ebikopo mwami nkuteeremu kyayi mwami efirimu ekyatandika kitundu kyakubiri agenda okuleeta ebikopo tata Susan omugaati gwendese wano ndeeta ebikopo ogutaddewa gwe leka naye leeta omugaati nkuteeremu kyayi oyagala kunziba ate abeemulugunya takyabeesiga luli baawuuta ebifi yabagamba munve ennyama balyamu supu kaakati ogenda kuguleeta naye kaakati gwe n'oweddu kirabika utandise okunzannya oli mukunzanya buzannyo omugaati ngutadde wano naye ngaakaŋŋende ndeeta ebikopo kwata ebintu byo kanzije kyava akwata buloka n'agiza mu kaveera efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso
Kusaini. Bano babano. Chechiro Brian. Brian. Shibonyika. Embeera ki Zibinsobedde. nga bagabane mmanye ebintu si byangu. Byaffe. Ebyaka bulana Buli kaseera wabaawo ebijja bibanja ebyabwe. tubadde tuzaayo ebintu byetwalonga. Ng'agabane akabbo ke twalonda twandikazizaayo. Ka. Tulina okusooka okuŋŋaana ne banna. Tetusobola kugendayo ffekka akabbo twakatwala twali ffenna. N'abalala tubanoonye nze sidda mu kibira ekyo bw'omu. Babanye tuwe. Brian, musoke mwambuke mu bakuŋŋaana. Naffe katumali. Bakoze tabamiruka. Bagende bakuŋŋaane bonna nga bwe baali kubanga ebintu bitandise basobera. Buli omu ewaabwe waliwo ebintu bye balaba batategeererako ddala. Kati ng'ono akomawo gye yaguze omugaati. Saba nakuwadde. Gwe ki kye wanguzizza mugaati? Mwababiri musoka. Lindako temumbuzaabuza. Bakusabye block oba mugaati. Gwe nnyabo bawange lwaki wamuguzizza block? Namuwadde mugaati. Musajja gwe nawadde omugaati. Ogwo mugaati. Kantabere munya. Ogwo mugaati. Guugwo mugaati. Soko olindeko. Olaba gwe weebuzaabuza kati si mugaati ogwo. Wabula bonna bavudde waka nga bakiraba ndi block. Kati nga mugampaamu omulala. Kirabika ogwo gufuuka. Ebimu ebituguzo oyagala bikomewo. Kono ni gweronderewo. Njagala guno. Ogwo gobompa. Kaveera. Tompeera mu kaveera. Kwako. Leeta. Gwegwa. Gwegwa omugaati. Abantu babadde ki? Efirimu gye tulaba etandika butandisi. Era nga tugenda maaso nayo. Ndeterayo obudde ŋŋo. Nange kanjire nga nzigyayo enku zino. Ndaba n'omukyala owuyo awo. Kanjire nga nzigyayo enku zino. Mulabe. Neyanguwa. Ekyatandika butandisi. Munnange. Abavuggula omugaati. Ono musungu wavu. Ajja gukubako just to make sure tegwefuulira mu nkubo. Kuba omugaati gulabika gwefuulira mu nkubo guno. Tugenda maaso. Butika ono wengulabira saganya kwekwasa. Ate kwekwasa ki? Kati yagusimba amaaso. Ndongola. Olabye. Olala. Tata Susan. Olabye kugamba. Gwafuuka balaba. Sataka bitandiko. Ulabuza biki? Otandise kundoga mukazi gwe amayembe ge wajja nago olabika buli nnaku walina okugayonsa tokyagayonsa. Mwava gufuuse balaba. Ebroka n'agikanyuga eri. Mukazi gwe nkizudde obulogo buva wammwe. Kanenywere walagi wange ataafuuke. Yatandika kunywa walagi we ataafuuke. Tugenda maaso. Obiresi. Ateekawo kamalize nange okugyayo enku zino. Ono yafunye akakomando. Jukira bagaye balina okuŋŋaana. Laba ono wajja n'agwaka. Kakomando ka munne. Wahabu, what so kulya? So peko. Leeta gwe. Bino biki? Bodemu. Bino babirya. Olina amagezi. Kusaini. Jangu. Kusaini bamutumi. 12 nendeta obudde ngosi. Yamutumye obudde ŋŋo. Olomomoni. Kati ogenda okwetegereza mulimu bituntunu. Koja sereza ngo muri mukusaini na Naku ono kyavaavaawo. Katonda watu. Asoose kulya eyasoose okulya abadde alaba nga alya budde ŋŋo. Kali batandise kuyomba. Ono agenda okuba obutolumuluma. Watandika okwegoga avaamu empeke. Soka olindeko. Laba etabu. Avaamu empeke. Avaamu empeke. Obadde otya? obadde ki? Asoose kulya byabadde ayita obudde ŋŋo. Abadde alaba nga ali abo obuddemu. Egenda maaso. Ebizibu bimpitiridde. Kaakati ne batuula nga bwe babba obubbo ne ssente okuva mu kibira. Ekyo kituufu nze nange. Embeera yeyongedde okuba nga si ya mulembe ekyo bagenda kikolera ki? Nange bwe kiri mbeera neebase gigirwe. Newe weebaka obeera weebase ogenda olagaaza ebyaffe. Leeta ebyaffe. Mwatwalawo ebyaffe. Lwaki temuzza ebyaffe?
Bweso. Kati omuntu okusaba ebyammwe. Polini akabbo. Babeera babakaba kakabbo bakawo sipo lingi kalinga kali mu byesuubo. Ebannange kati ate wulira. Nenga gye wakasu. Akabbo kaliwa. Mu lusuku lw'ewaka. Ono agamba yakasuula. Ate oli yagamba ze ebyaffe ate osuula busuuzi. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Nga bakwata kkubo nga bayitawo. Akabbo basuula kasuula emisambwa gitandise obaputulugunya kubanga gyo gyali gyagala kakomya obukomya. Mwatwala butwazi lwaki mukanyuga bukanyuzi. Balina okukajjayo mu lusuku. Bakitegedde emisambwa gye gibakuba kati. Firimba giyita akaboko musambwa ekyokubiri. Twagala tulabe ludaaja biggwera. Munnange. Baba no. Nga bayitawo mu lusuku. Basimbye lwakasota mu ttuntu. Lyeddalu ly'abaana omanye egyo gy'emyaka egisinga okubeera egy'amawaggali. Ate bo baba manyini bagezi nnyo. Gy'emyaka egisinga okuba egy'ensobi. Giba gimanyi gitegeera. Kali baba bagenda. Gwe. Babo! Nange tukola. Sikubadde olukoze wantu obadde wanyiridde muliraano. Bangi tulima naye tulenga kati abalimira abatu. Bakubba. Owai. Balabika banziba kubanga omuntu ogenda ofumba ettooke oluntu afumira. Efirimu egenda maaso. Kujjula emmere nga mulimu bintu bitategeerekeka. Kati emboozi eriwo. Embeera egenda maaso mu kitundu kiki ekyaleeta obuzibu. Tubityo. Omuntu ne mufumba. Mugenda okwetekera okujjulirwa. Wakusiibye okola tukola nnyo nga omanya asajja tukola nnyo. Tuba tulina okufiirwako. Naye omukazi luli yajja nanzijulira amawano. Baba bakyali awo. Nga bitabani bya muzeeyi. Buddala muvaawa. Tubadde tugira nga mulinga yebasindikiriza onaadde agenda kwogera. Bana abaana bayize emize egitategerekeka. Omulengera waawe senge gongolo bavubuka abaleka balina kye bakweka. Abaana no bakwegendereza. Kubanga ebiseera bisinga obulagajavu bw'omuzadde buviirako omwana okuleka ne yeeyisa obulala. Muzeeyi nga yeeyongerayo. Naye nga kyasinga okwebuuza ebintu ebigenda mu maaso bino babikoze batya? Maama taata baali bamanyi maama yaliwo. Emisambwa gitandise obamalirako ddala emirembe. Abantu bate batandika okufuna ebizibu. Efirimu egenda maaso. Alo. Teri butuuliro. Ekyo kye bayita okubuzaako obutuuliro. Tolina woowummulira. Kikumi kyokka mwe mu kiki? Tabututwala. Kiki mubadde ki? Mubadde ki bana? Mama nedda. Mama tuleke jukira bavudde eka nga maama waabwe afuuse omusambwa. Kumbe emisambwa gyonna gyefudde bano. Kali maama omutuufu yagaanibwa n'abaana. Nedda. Kirabika batandise okunuusa. Mama sani. Munuusa. 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 Ebyana byagala kwesiruwaza. Yembabazi Zubeda oligino names. Namuyadde obwongo. Banango yajjirwa ebyana. Efirimu egenda maaso. Omuntu n'abeera n'agaana galinga nga gatalina amuyadde obwongo. Ebyana bifu. Mulimba nammwe abantu. Emisambwa gitandise okujja. Yiijo. Labetabu. Kati gikyabawa gaapu buli kadde giba gisumbuwa. Jasooka ne gibawa olunaku. Suzana ne muganda we baddeeko emitima baleze mirere. Emitima. Mama wange ne taata. Ate mwe kiki? Ngwe. Wasta walina linya. Ye tuva. Nabagamba ate. Nabakana ki? Sanga bakana kuma. Bana mwe mubadde ki? Sango mmwe. Omunyuwala. Batunula nga abava okuzza emisango. Mwerabidde kitamu wala gigwanywa mwagala kunkubya. Mujja muweekera nga bulogo yimuva kukola ki? Kulekanyo lyakula. Abaana bakumazeeko emirembe oba baabaki? Saagala. Efirimu egenda maaso.
kunyakami koze eki wadde ojegera ki mbakoze eki njegera ki gwina kyotala onyaga badde tata tubuzo ogenda kwogera byamabiri okimanyi tata yinza otutanga emisamwa teginnatutta tetulina kuleka ntata tumubulira ku bintu bino okujjako nga ffe tubyemalidde ffeka tulina okwemalira ebizibu byaffe tata waana abimanya akajja tutta tulina bimanya nga tulina bimaliriza nga tannabimanya kati ono yuno anoonya kabbo yakakanyuga mu lusuku misamba gikaagala emisamba gyagala kabbo kaajo efirimu egenda mu maaso era twagala tumanye ludaaje biggwera kubanga akabbo k'emisambwa kafuusa akabbo k'emisambwa akabbo k'emisambwa kafuusa akabbo k'emisambwa nange kaliwo oba kaakano kaako emisamba gisobola oketwalira nejagala gimalimu abaana n'olugezigezi ne bakamusetingira kaakano katambula omusambwa tuguleetanga ne kaddayo katema kaakano ku muti kaakano emisambwa kintu kizibu nnyo era tozanyisa ng'omusambwa nazzikuno abawala tebalinnya miti kati ng'atandika kakuba mayinja kagwe kawanikiddwa katya efirimu egenda mu maaso ali kyeyakola ng'asalawo akugezaako omuti akabba ako ke kasinza obbaleetera ebizibu era yensonga lwaki ayiyanga bw'asobola alabe ng'akafuna muwogo yesimukuweeramu ebijanjawo okutandika wano bati wano kyogamba tutandika wano nga ku bitooke wano saidi yeeno muwogo ontaliiko tugenda bwetu eriyo nayona byonna byebijanjalo naye nga n'ebino nga bikyali bitono enfirimu egenda maaso ono engeri gyali nti muguzi wa bijanjaalo agula n'ebiri mu musiri nonna byonna wano wonna bijanjalo olaba bino binaatera okumulisa binaatera okumulisa nkweni ng'amugamba niwe binaba bimaze okuttulula olaba bino ebyayengedde ono tata cupa buli kaseera ecupa embeera ku mumwa wala gyamulinga walagi ate n'ebino byennyini ebikuze era yetonya nabyo bikola kibyononeka sente zekugamba sigenda kwongeramu kati ng'amugamba akasente ko kengenda okuwa katono muuko kuba kuliko omulimu gw'obbikungula naawe kuba waliwo abakungula nagwo mulimu banno basasula ezo nazo sente endala kati ojja kunguza oba ebikaze endowooza nninda omale nakubikuba kale mbikuwadde ogulira ku musiri oli akuguliza ku musiri osanga enkya bakunguddewo ekipaati egenda mu maaso kati kyakola ng'aleeta banne akabbo kaako kabadde awo yakaleka wano agenda okudda nga sikaliiwo ononya akabbo k'abandi akabbo ngenze nenkanoonya mu lusuku nekambula naye mbadde nakakagira bwenti nga kali kukubaawo nkasanze kasitamye bwenjagadde kakwata nekambuka omuti kawalampye kati alanise tukubya njuba ate kati ono siyaka kuba kati lino tuntu lyotukubyawo tufudde balalu siriwalira eri akabbo kambuka kati omuti olaba abanyiniko batuuka okabanjiza mu birooto nobayiribya ku ttale ng'enswaswa naye ate olwo kalinyisa omuti bano bamugaa tugende tunoonye akabba watuufu bwe kaliva mu byokwebuzaabuza atufuula balalu mbw ate akabbo katambudde kabbo katambula efirimu egenda maaso babulayani weziri diiru zaffe gwe nagamba ebyo togendayo tumalira budde tugende nga mufene efirimu egenda maaso bino okugendayo netuma
Akaboka. Kati baba bajja oli yabagambye kabadde ku muti tebakasanze bakasangaka. Ate ani akaleese atasize ebyo kanoonya kaakani babadde bakesungo kafuna wano ngenda si tugenda maaso Akaboka buze. Kana akaboka dasike tunoonya. tunulira Naligambye nti Susan yali ku ssomero. Ekanze nkabatwalire. akabbo kalazeewa Kiki obadde? Mama. obadde kikabadde akaki Kabbo kaliwa. Abaddewa. akabbo Jangu. gwe mwana gwe otandise obutagala kumera ddagala Yena kusino wabaje? Kaliwa aka. kirabika oyagala kugwa ddalu kati Tira bulungi. Tira oyogera akabbo Pitako. kabbo kikoyogerako nnyini akabbo kabadde awo ne kakola ki emisamba gitandise okutabulira ddala abawala bano n'abaana bano gitandise obatabula era gyo gyesekera nga bwe gyagala giri eno giri mu nti efirimu egenda mu maaso lengera Gwe, komawo laba akabbo. Kaako nabudde ketunoonya. Keko kenyini. Banenze tukajonga. bakalabye baasi buli akalaba ebakuukuunyo Wada muliwa. nyabwe n'akomawo Ebiki? maama akabbo kameze ebiwawa ebiki Mama. Kaka. akabbo kabadde saagala kunseruwalirako mbu kameze ebiwawa Nagoli yange yazale pumu. Kale siga mukama wampamu omusiri gwa kasooli wachi. alabira ddala ebyana yasindikira bwereere singa katonda yamuwa musiri gwa mmere kyanisinze Talina magezi. byana bintawanya butawanya gasiya bululu bwakabba akabbo efirimu yaffe egenda maaso era nga twagala tumanye ddala gye bigwera Njosa nenkusanga. Wategedde ebiri ku kyalo kuno. Sina kye naategedde. Ebiri ku kyalo kuno tata Susan yagula amayembe. Taata Susan ono. lengera Owakana nini? Ono omusajja asuubula ebyange. wulira olugambo oluli kuno Sooka olumbe. Kati nno ebagula ennya ne bagifumba. Kati nkuma gwe basanga. Mugumya amayembe geetooloola ekyalo kino. Sakunziba. Ani nkubye. Sakunziba gwe. Wangamba kira biri mwezi. Zikiromeka. Hihi. Naweera kira biri mwezi. Okuleka ng'omwana yabitolako. Mpapala suwanga. Mpapala suwanga. Tofaayo. Ojja kujja otuka ebyenyo ebirala. Suwala. Nzikukireze tuno nzikuwe. Mwe. Jagonja. Ngoli mulwadde. Jamanyoko. Kena. Naye tuma omwana we yababiddukira. Gundi. Tuma omwana we yabiddukira. yamugamba kiro 8 nabo bukiro bwaleese Jangu byole. leeta ebijanjalo ebibula kwama ebyo biyingize bwe mba mwagala sente mba muzaagala ono omwami mutamiivu mulala Esimu gye bakubira okuva wano byaba bitya. uliriza Gwe nayo bimanyi. Nayisaako bwayisa wali nga ngenda. Naye nga omanyi omusajja wange naye bw'aba avudde ebweru nga wabeera. Mbeera mu 5, 8 nayanguwa olwangu. Kulula yakuwadde ensigo. Bannaaji. Omusajja olwabadde okutuuka bwe nti nga bamukubira ssimu ate simanyi emmotoka watiseke nanasi enziba ebiki kugamba wiiki namba ndi wali Ng'otudde? Olwo wawunzise otya? kale ate nandikoze ekijjukira ogenze weesunza akasente tokafunye ate nakomyewo nokkulo naye olwadde okutuuka bwe nti kino ekiwa kituula nakyo mu kibiina Kino kina kanwaji. nja kunyumyanga naawe ngamba simanyi musuubuzi w'ebijanjaalo simanyi ate yaguza amayembe bintu no bibadde bingi Teweemenya. Bw'abeera na kanwaji oyo nja mufuna ajja kumbuulira. mukwate empola aba agenda okungula ebijanjaalo asanga kabbo wakati mu nnimiro yalowooza baagala muluga bamulemesa okungula ebijanjaalo ate be bamuguzizza Katani mabega. Gonzibe. kadi yamugamba nno olabika nze gw'ozanyiddeko sirimu Ate sente siza. oyinza otya okunteera eddogo mu nnimiro wakati Dene. Jaga sinza. Bote banziba. sebo osaaga Sirika.
gundi njaga sinzange tebanziba muzi sente oba teyagala ebijanjalo byombitwale zinzirize kweli nva wano onguze ebijanjalo ogategemedde eddogo sebo ndoge nga ndi mukukungula ebijanjalo ndi mubikungula ondoge muzeeyi sinnakulogako kyekiraga ninkuloga ate bano bawulidde dda ku kyalo kuno bano simanye emmere ewaabwe efuuka amatooke ne bajjula ebiti bya muwogo gali nga mugakireka wala gyakulinnye ku mutwe tugende ondage waawe natadde eddogo eriganya okungula ombule naki kyeryogedde okugaana okujja ebirime mu nnimiro bano nti twayogedde bano balogo bano balogo efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso akabbo kaliwa ogambye akabbo weekali kali luddawo akabbo akabbo kaliwa akabbo kaliwa lindaka abadde wano yasangawo baafu ene baafu gyolabirako ddala eri wano ngamba waliwo kabbo olimu yaye adana akabbo wabaddeyo akabbo oba ebijanja tosobola binoga biveeko kali nga mugoba ebijanja bikulemye kukungula mbuulira mbiguze omulala kirabika oyinamu ekizibu wala gyalaika akusitamye mu bwongo mwe muloga ne mulooza n'abalala baloga anangidde agambye emisambwa gigino waliwo ente ezimu nga ssebo zirundwa misambwa te nga zibeera ku ttale okwo waliwo emisambwa gyebeerera mu nte era gyo nga giwulira bulungi nga giri mu nte efirimu yaffe egenda maaso twagala tumanye ludawa gye biggwera kaka tuddako ewa Zube ali ne muwala we wano abaana gye buvuddeko badde bagudde eddalu bazunga badde eno badde eri kale batandise kweyisanga balalu zino enviiri zinyuma kusalako busazi mufumbiro emabega wekibanyeri awali kali ng'agamba mutabani wasooka amuletere ku paapaali alyeko naye Maiko tatereera genda oleete akambe tugenda maaso naba tegutukula gulinga gwana alina ebyana mizingiriiti olinga naye atunulanga ente atusobedde alinga eyabbye waki otunulanga ababbi oli mutabani waabwe atunulanga babbi kwe kuleeta olulagala saawa yakulya kadizaati paapaali efirimu egenda maaso mugenda kulaki galigemulira ku miti mutu waako ojjukira eri epapaali lye nakulaba nga tuva mu nnimiro bana abaana bagandi balirira ku kibalinga binyonyi balinga binyonyi mama enjala yali etuluma siri walira muli temulya mmere siniinaina gwegenda oyoza ebintu kale esaawa etuukireyo kulya abatumye genda munve maaso yatuma batume mugende ayagala alire n'omwami wamma tulire wano mwami bwe baba bali emiyembe nga baba bali ng'asala aba asala epaapaali katonda watu ogenda okwetegereza epaapaali ligenze mu nsonga paapaali lyagenda baba bakyali awo kiki ekyetuguddeko nti epaapaali lirino ligenze mu Januari epaapaali ate ligenda litya mu nsonga zammwe abantu abakulu kyekigudde ku kyalo ekyalo kiguddeko kye bayita ennabeko eni nabagamba naga ndi noono gwe tuguze ebijanja omukazi bw'afumba amatooke mbajjula biwaakulato mbu yafumba ennyama n'ajjula katunkuma atali mukongole ebintu byonna bitabuse ewange ew'amatyansi kati n'ewammwe naye muzeeyo manyi wulira nenteesa tufune pasita asabire ekyalo kya kirabika ekyalo kiriko omuganga tikaguyina kusabirwa pasita sandiganye naye bapasita nabo nga tebalina maanyi gagoba migangatika
ngabo ulya uliriza era ddala kabwa tosobola kuŋŋa nti eddogo ligenda na ddogo okujjako oyo katonda yekaika yayinza okugoba eddogo ku kyalo kyaffe kuba kati bw'otuuka ew'oyo kabaka ganda nga neyaleeta ebyawongo ku kyalo baagala bagende ewa kabaka ganda ekintu kino naye nze ebito ono abagamba ebyawongo bivaawo na kabaka ganda nze sirabayo pasita anaasobola kulabika n'ebintu bino abisobola mwami nedda tutawaana ono agate tegenda na ddogo nze mbabuulidde munaddamu amagezi munannoonya naye nga kabaka ganda yanaabaamu ensa tugenda maaso ne firimu efirimu egenda maaso muzukulu nga nsanyusa okulaba kale jajji tulira kwaawo eradde osiibyo bulungi jebaleko kale namwe mujebale njagala olabe ebyagudde ku kyalo kuno wabiwuliddeko sinakitegeera mwana wange ate entambula nze mbeera wano emirimu emiddo gyafuuka emiddo sifuna budde butambulako taata Susan yagula amayembe taata Susan yagula amayembe yagula amayembe amayembe negakolaga katini ofumba ebijanjaalo osanga do katonda ofumba lumonde osanga byamu ate ko lwolifumba ennyama katunkuma osanga katunkuma nafuuka ebijanja nefuuka katunkuma ennyama nefuuka katunkuma kikike mwana wange edda ennyo waliwo omusajja n'omukazi nga bajja ku kyalo ne basenga ku kyalo kuno naye bagenda mu kibira eyo emmanga ne bakolerayo ebyambyone bakola ebyambyone ne babulirayo aleno pasita muwala badde oli mu kiyungu badde ndiko mu kiyungu kanete katebe akatulireko wano kama yebazibwe pasita amina muwala era dde bulungi nnyo sibetendo nnyo omwami manyi mwami yes mwami pasita pasita bamuyita n'atuuka era pasita ye muweereza wa katonda ono atayagala dde okulayika ne bamuleetera kiremi oba ki kakati pasita ensonga yonna erimu okulayika ni amajini geefuga ekyalo ekyo pasita asitukiramu kali nga mugamba ni pasita akabbo ekasinza okulayika ni katufuukira ekyambika abaana balojeza akabbo bakakanyuga ne kadda akabbo kafuusa akabbo omwami byayogerako byebiki kali nga naye kabbo kyakatawaanya abantu mu linnya lya yesu nyonnyola akabbo describe akabbo in one perspective angle bwogenda mufumbiro kabbo emmere akabbo kafuusa akabbo emmere efuuka kati mugenda okugirya bwetakuba bakisimba eyogera ng'enjoka akabbo bakakwata ne kadduka mu linnya lya yesu kayino baawo kulukuku musepiki kati luli twafumba emmere twajjula mpulukuku omusaayi gwa yesu gwayiika naye akabbo omusaayi gwa yesu ku musaalaba yeetika emisaalaba bino ebyo ebikoligo byonna biri gologoosa lwaki lwaleero bijja ku kyalo kuno engeri amaka gaffe gyegali wuliriza tagayo saavisi namba kali nga basaba pasita abateekerewo saavisi basabire ebikukumpu bino ekyo yagamba nti tugenda kusaba nga sinnabagenda tusituke tumale kugobagana amagi ne bajja bagoba amajiini wulira pasita n'ekigambo kya mukama omulamu laba nnumbagana emyoyo emibi egifugira mu kifo kino era nga nzizikiriza mu linnya erya yesu nkowoola omuliro njokya mu linnya erya yesu omanyi oyita omuliro nga talina adde akabiriiti ani akoleeza efirimu egenda maaso babulirayo ne babula akalango okuva olwo buli agenda mu kibira abulirayo buli akkirira mu kibira ayitirayo taddamu kulabikako bw'osibayo ente ezo zibeera ziwoowoola bw'obeera wano namukadde ono agenda maaso n'okunyonyola omuwala ono ebimu ku bizibu ebitawaanya ekyalo kino mubaamu ebitundu ebimu kale nga abantu bawangalira mu mirembe
ne waliwo ebitundu ebimu ng'ebibira ng'emisambwa ate nga gye giwangaalirayo. Kati ate abaagenda mu kibira ne beegadanga, waliwo ebifo nga tebeegadangirayo. Nga bwe weegadanga oba olabika okuba nyoyingiridde ate obutonde obuliyo bw'emisambwa. Era ebintu byonna byava okuleka ne byonooneka olw'ekibira, abantu okuleka nti bazanyira mu bifo batalina kuzanyiramu. Abantu abasinga ebibira ebyo bibeeramu emisambwa nga gye gitonyesa enkuba oba nga gye gireetera okukuuma ekyalo oba ki. Era abantu abasinga basobya ku misambwa egyo. Emisambwa kivula giviirako ate n'olaba ekitundu ekyali kirabika okuba ne kiriko kibala emmere ng'emmere tekyabalako. Nebuuze ku musawo. Efirimu egenda mu maaso. Kangende. Ensonga ezo nzikulekedde. Kasiteze ensonga zitegerekesonga mugandi munnange. Tulina okuyiya nga yetusobola. Embeera erabika okuba neeterezebwa emisambwa gyanyiiga. Bizeemu bannange. Emisambwa minyiivu nnyo. Katonda yanasaasira. Oyatuziza mu buzibu. Kangende ku musawo ndabe. Sijja kusirika ekintu kino. Kangende ku musawo ndabe. Tulabe bwe tunaabikwasaganya. Naye bakukoze bubi nnyo. Nemujagaza akabasimu mukana akabokafusa akabu. Tulina musanga eri atalina buzibu. Basika ayagala okutuusa ku munno obuzibu. Ffe tuli bantu balungi. Nakuze bantu. Bino kwa byalo ebisedde. Yayomba n'omusambwa. Ogenda okudda bano baasabye. Sooka olindeko. Baasabye ogoba amajiini. Akabba ani akaleese. Kati abuuza bano ani aleese akabbo kano? Kaliwa. Kano akabbo ani akaleese? Kaliwa akabbo. Kabbo ka. Kiraga ne maama naye atandise okuwuguka. Kaakali. Kaako. Ne kadda. Ne beggalira. Ne maama Maiko mubadde kimu abakuba emiranga mutuntu essaawa eno. Kyekibalekanya obwenkanidde awo. Kaako. Wakaki. Nkabadde wano mwami. Niwe nkalabe ne kabuuka mwami. Ngeni kabadde awo akabbo. Nabibuuza abaana. Nembita abaana bange ne mbabuuza. Ndengera. Akabbo kameze ebiwawaatiro. Gwe mukazi gwe. Ebintu bino bintamye. Wangamba koleete pasta. Baleeta pasita asabira embeera. Era pasita n'agoba amajeeni mbw agafugira mu kifo kino. Kati ate akabbo kavudde wa? Bigenda mukama ali agenda tuya. Ngeni Katonda gy'atuyamba maybe. Tunulira. Efirimu egenda maaso. Yamugani ngenda tugende tulabe emisambwa gye ginaasobola okuleka ni gitereeza embeera. Ono ayagala agende emisambwa. Omukyala tugenda misambwa. Nze ngenze misambwa. Omukyala yasikabirawo. Agenda aleeta emisambwa maama. Jajja. Efirimu egenda maaso. Ndala nnyo. Ogenda okwetegereza jjajja Mukasa Nuruddin. Zibogedda kyaka ukomyewo jjajja. Kati emitawaana egyali ku kyalo kuno egyali gyafuma obufumwa. Wandibanga aliwo obusobe obwadda. Fuuka katunkula. Abantu bali bubi be bafumba bye bitabuka. Embeera etabuse. Kali ng'agamba kino kye kyaleeta obuzibu. N'agamba nti abantu bano beerabira. Ndi tokwata ku kitali kikyo. Kati bali baagala ne bakwata ku kibbo ky'omusambwa. Era ne bajja batwala ne ssente ez'omusambwa. Wetugerera kati omusambwa babonyabonya. Tegyandibadde na buzibu bwonna. Naye baagikwatira ku byagyo kyebyo ebibonerezo bijja bigaba ate nga obubonero obulagani waliwo ekitateredde. Kuba n'okuboneza teginnatandika ne bwe ginnatandika okubonereza mujja kuziika ne ku balamu.
kali walina okutegekebwawo engeri y'okujjululawo ekyo ekibi balina kutegeka kijjulo bano ne badde ne baleeta yesu kali n'abatuniraga bano bali ku ki babba ebibbo by'omusambwa bayita yesu ajja abataasa oba yaliyo nga babba ate nga yesu yagamba ebyakalisaayo n'ebyakatonda byakatonda nabatambula ng'okola omulimu gw'omukama laba oyogera mu kigambo kyo kyabakwesiga balinga olusozi sayuni jangu otambule makagana mukama osomolola abalwadde mukama osomolola emisambwa gyonna ngikutulakutula efirimu egenda maaso mu makagana mukama ngesebo tukwaniriza okukola omulimu omunene mukama era tulumbagana amaanyi g'omwoyo omulinnya lya yesu basi bayita yesu kabbo ke kajja why is it like that muyita yesu kabbo ke kaze ne bakoleza omuliro ne bakakuma ne bamwebaza yesu kati ne bajja nnyo bakokya banyiniko ne badda nako sankara baba sinderere wara baba sukuru baba sawara pasita bagudoruta kyebakola pasita abadde abasukuma mu nsi enkalu kati ndowooza bo bamusukuma mu yamiggo todduka mukazi wange ebintu bimututte ne kati pasita bamuyodde emisamba gimututte ne tufudde nkaina bagamba ne bagamba ebyo tebijja kukola n'agamba nti emisambwa gigenda obbakuba bwe giti nagyo giba gimanyi kyegibakubira era ne katonda agimanyi katukoze tutya katonda agoba omusambwa nga gwe gusobezza omuntu awakoowola ne bamwanukula naye omusambwa nga gwe gusobezza omuntu oba olina okunnyonnyola efirimu egenda maaso era nvaana wa musawo abaana bakola ensobi ne bagenda mu kibira ne balonda akabbo kaakati nno byonna byonna yabitegedde ekyavaako emitawaana ke kabba akaggyibwa mu kibira kaali kabbo ka misambwa era ne batwaliramu n'engalike yaagyo wetwogerera emisambwa mitabufu era minyiivu mpaka nga gimaze okuddizibwa ebyagyo ebintu bino okulabika nti kati balina okulabika ni bakola obulombolombo saako n'okugoberera ennono okuba nembeera edda mu nteeko basa ekyo ebintu si birungi kangende ewange efirimu egenda maaso kati batandise okulwala Suzana mukono ogutunula ng'omukyomo baba bakyayomba juzi yafumba emmere ogala kugira ajja magumba ogokubiri kyabisiga okunumenyo ngenza ogula mugati gwange ali mu kuyomba atadde metafaali okujjako tetafaali takkiriza ndi waliwo obulogolabo mukono gw'omwana gulinga omukyomo ogunaatera okujja omwana yenene asimbe kulukulu gwajerere yagamba ntiyategedde wava obuzibu oli mu kuyomba owoza simanyi omukazi yeeraguza kino kyoyombera tekiri waka wewuka newange wekiri n'abala bali mu buzibu nkeni buli kimu kyemugamba tawulira musajja alowooza buli kimu ffe abalabe be katoddamu kuyombera nnyama omugaati ekyagufula tewakimanya omwana omukono gwefumbye lwakuba be bakwata kabbo ate sente bazigabana ne bazirya balina genda wa kabaka ganda oba lwaki si kabaka nnyolo enfirimu egenda maaso twagala tule ludda gye biggwera twagala tulabe ludda wa gye biggwera kulaba nga tunoonya kiki ekiri ku kyalo kyaffe kubanga kati ebiri kuno gyebinsobedde kuno kulinga okuli omuteego nkoye nedogo lyabakazi ati si dogo ewa walusimbi baloke noyo wange baloke newo baloke kiba kisukiridde tugendeke wakabaka ganda mugezigezi omunyi w'awalage bino abiraba nga nebafaanaganya endowooza omwana wange afudde takomyako okatazimba katanye ate nowe wazimba katanye nowalusimbi azimba katanye omwana ewawalusimbi yazimbagatanye oli yazimba ekisambi wowe yazimbye mukono kati va mu bintu by'okwebuzaabuza eddogo liba ddogo yangwa tube kye tusobola okukola okuleka ntuyamba bakulu bannange mbadde mbasaba mukkirize omusajja ono akole ku nsonga zaffe kubanga nze ndudde nga mukozesa kasitono kakasantyana ng'abaleeta yamanyi waliwo ayinza okutereeza embeera
Mugume tugonjole ensonga eziri ku kyalo mute tugende. Efirimu egenda mu maaso. Sebo twesimye okusinkana nga mwetuli bwezanyo bamukasa bwezanyo watugambe siyo bwezanyo bwamukasa laba omutamiivu. omukulu tunamulaba mukulu abadde agenze kukunoga ddagala twali tumwetaaga tulabe ensonga yaffe. Ensonga gye bagiddeko ya Kirinnya Mutikka. jajja waliwo abantu abaze mbuga bakwetaaga abaneetaaga ku bantu abo kuliko omusajja alina agalevu agangi nga geeru eyoyo n'omulala nga mweruyeru nga mweru beebo bennyini abaleeta obuzibu ku kyalo kuno. Kuteekwa okubaako mwami wa Lusimbi era obubonero buzze bunneeyoleka. Tugende tubalabe. Bwezanyo ensonga zammwe nzimanyi era mwalwa buli kujja kyetugenda okukola tetugenda kumala budde tugenderewo. Salo gendo sekula eddagala eryo waliwo omulwadde agenda okujja naye oli muweeko. Sawa ya kutereeza nsonga. Misamba mirunzi kijiva gikoola abalala nkweni okwende huko. Sasa umerudi utabari kuwache tukuje tusindanaje. Baleese omukugu alina otereeza ensonga. Efirimu egenda maaso. Kuliyo tugende. Kirinnya Mutikka. Efirimu egenda maaso. Kintindiga babano omutamiivu wala gyamuweddeko wetwogerera. Ono ebbere livunda. Nakiki kati tunuulira munno yuno yenna aweddewe ebbere. nange era simanyi kyakola. Ebintu bijjanga ebyetumiikiriza. Bagiyita kabbo ka musambwa gye tulaba. Nagambye omusuubuzi ogenda kwemuka Majestic Plaza level 5. Edduuka liri namba 8. Kwemakula. Kino kyongera okwoleka nti teweemolera nku kitali kikyo. Tokwata nku bitali bibyo. Kati ogubabonyabonya gwe musambwa. Ebbeeyo lisana kutwala mu ddwaliro okulonga. Efirimu egenda mu maaso. Ebbeere eryo lyakubaagwako bubaagwa. Waliwo omwami mu kaseera. Awulira ngenda genda nteyo kasente. Ebbeere lyakubaagwako bubaagwa. Nyinza obutasobola kudda mangu. Akasente ako ngenda kakusindikira ku ssimu. Twale munno mu ddwaliro. Tweyanziza nnyo senga tweyanziza. Kinga katako. Twagala tumanye ddala gye biggweera ne bannaffe bano. Awulira naye abaana embeera gye balimu ojja kuwona guma si nnungi. ojja kuwona awulira ng'amugumyagumya. ngenda kuba kusindikira sente okutwale ku ddwaliro. Kale. Ng'amugumya.
tugenda maaso. Bagambe baseeyo ebintu byaffe gye baabijja. Ekitali ekyo. Tewali mirembe. Emisamba gitandise okujja. Ebbeere terivunze naye ligaze. Laba. Ono omumwa gulinga ekibaaye. Kati abaana batandise okuvunda. Banaize kamba. Efirimu egenda maaso. Genda tunonya akabbo. Baba no. Ne mumanyi bana balwadde nnyo basaana basigalemu wano. Batule wano. Nagaye mu firimu nga zino baako kyoyiga. Okwemakula weemakuliddewa. Akabbo kabaleetedde okuba nti n'ekyo bolaba abantu edda baalinga bawaŋŋana ekitiibwa. Okafunye. Akabbo ne kaleetebwa. Tugenderewo budala. Kubanga gy'emisambwa gyagenze ne gyogera kye gyogera. Akabbo kafuniddwa. Mwangu tugende tukazzeeyo. Bali bubi. Buli omu atuuse ku kyokya. Kyobola bagamba nti omuntu amusimanyi amala kwekoona n'ajjukira okubuuka. Ebizibu abasinga bye beereetera. Ndowooza ya bwembi. Talu kwemakula obutaba bintu kitiibwa. Tugenda maaso. Nga bakkirira mu kibira. Efirimu egenda maaso. Bannaffe nga bakkirira mu kibira. Onaawulira olubalu mutujja. Olubalu mutujja. Nga bakwata kubo nga bayisayo akabbo gye baakajja. Bali bubi. Bagenda okwetegereza. Ababadde oluba olwatuuka mu kibira. Banoonye kuba eri baleese bakyaliraba. Bawulira jijino. Alo. Gufuuka buli gwagala. Gwe gwagala gwe gufuuka. Ababadde balowooza okuba ni bakulembeddwa munnaabwe. Musamba gwe gubadde gwefudde. Era bali gubatuusizza mu kabira. Kane gudda nga gwefudde ono. Tugenda maaso mutaka najja. N'akafuna. Musambwa. Kati kumbe wewalizo je tugende. Ja tugende. Bali babadde balowooza bali noono. Kumbe tebabadde naye. Kitegeeza nti kubali ababulidde mu kibira ono yabadde tannatuuka. Naye ne gumunona ng'alowooza muganda we. Kumbe muganda we y'omu ku baatwaliddwa mu kibira. Owe mutuuka n'ekkubo libula. Era olwatuuka wano ne gutema yitawo. Oba tokyalina woogaanira yitawo.
bali batuusawo ne bawuna emiwabo. Yitawo kati gumutwalira ku limoti. Kwa limoti kwali yegenda maaso so nga twagala twedudajja biggwera. Mama Suzana ali wano. Gwennyabo. Alo. Gamba abaana bo bakomyewo sente zaffe n'akabbo bagambe babireete. Abaana jjukira bamaze ddo babuzaawo. Kadye bagenda kukola batya? Kubanga abaana already naye tebamanyi na gye bali. Kadye ekisigadde gyagala kubabonereza bubonereza tewakyali kirala. Tugenda maaso. Jefuula be gyagala. Baabano. Abaya ababiri. Kati maama yeebuuza abaana gye balaze. Oli omukono gwe guluma yawunyera ngaki misamba gye gibanoonya musimanyi bazeeyo ebyabwe be batalabika ne bajja. Muvaawa. Kabo kaka. Akabe misamba gye gaka. Mumanyi munkulembere mukusa. Kati ngaga mugenda kuntwala. Kabo kale service. Akabo gye mwakaje wavudde obuzimu mwangu. Oyinza ogoberera ng'omanyi ogoberera abaana kumbe ogenda mumpiza musambwa. Tugenda maaso. Nga bakkirira mu kabira. Gwe bikyajjonguddeko katumalirize bino. Abaana bonna bamantala bumantazi. We mutuuka mu kibira. Muyiteyo. Aba ataama. Kumbe naye bamuleesi. Buli gwe baleeta toteebwa. Totukabirira. Emisambwa tegirina daavu. Era bw'ogusobya gusooka ne kulaga obubonero nti kati n'osobyezza. Wandibadde okwate ku bono oba mwegendereza. Efirimu. Uyo. Takyalaba. Takyalaba. Abantu baagala nnyo bawa ekitiibwa naye ate bo tebawa bitonde birala kitiibwa. Kyova olaba ebintu bizibuwalira abasinga. Era oluvannyuma ogenda okwetegereza byonna ogenda okwetegereza emisambwa gyasalo ne bagikolera ekijjulo okusonyiwa bonna abaagisobya. Tugenda kubeera mirembe. Baafumba emmere ku ttale. Tulaguddeyo nabo. Era abaana baabwe bonna abaali babulidde mu kibira. Naye omulundi omulala temuddamu okwemakula. Ng'abagamba okwemakula kibi. Emmere eno gye bafumbidde wano kyekyandibadde ng'ekijjulo okujjululawo byonna ebikyamu n'obubuze okusobya n'obusungu emisambwa gye balina gye bali basobole okulabika ne baddamu okuleka ne bakwatagana. Kale nno embeera bwetu bwe twagireka naye nga zigenda mu Mukema Jessica Plaza Level 5 edduuka li namba 8 obadde olaba kabo ka musambwa kyakubiri akuume.
genda mu Bamirandira Herbal Research Center bakuyambe ku ndwadde ezikuluma. Balina eddagala lye bakola okuva mu miti, ebikoola, ebibala n'emirandira. Balina Mani Power ngali abasajja abeegaya kuwa omusujja, kabotongo, pressure, sukaali, kumyuka mimwa, kulumizibwa mu ndira, alusa n'endwadde endala, gwalina ebiguuna, obuwere, namusuna, ennoga, kisipi. Gula ebizigo bya Bamirandira Herbal Jelly bikuyambe ku nsusu. Olinya takisi zigenda ebulenga vira mu kuseegu ya stage olwofune boda ejja kutuusa bulungi ku Bamirandira Herbal Research Center. Bw'obula kuba essimu 0772 562 10 0772 562 10